أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mikwano gyaffe baganda baffe bakadde baffe najje musinzira okulaba Salam TV tubayozayoza nti ne luno olunaku ate nalwo lutambudde alhamdulillah tumwebaza Allah era tumusaba tusiime era tukkirize gitukoleddemu nze Mustafa Muhammad Mutuuge programu ekkubo egguse neera mpozi omulundi ogwayita twali tulaba sheitaani etuyinako obuyinza bwe bwina ekomawa bwe batebuyina kyeki tuyinako obuyinza era butya bwe tuyinza okweyambayamba nga sheitaani ekomyewo mu bulamu bwaffe okwegazaanya tugenda kutwangala tutya nayo. Sheekh era yatulaga ebintu bingi nnyo ku mulundi guno nga sinaba kumuwa Sheekh ekubato lya salaamu era tugenda kulaba tukyali mu Ramadan twagala nnyo tutambulire mu kusiiba mu sawmu ne siyaamu at the same time nti waliwo okusiiba okw'omwezi ogwa Ramadan naye bwe kuggwako ate kusiiba ki kwe twetaaga okutali kwa mmere kwokka. Sheekh tukwaniriza mu studio Sheikh Idris tolya ku banafunzi bo salaamu tusimbule abatulaba mwenna abali eyo abateze Salam TV kambalamuse nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwawumula tujja kubuuza somero webitambula naam nga abaana engeri gye bali mu holiday ndowooza kuza basomesa namwe muwummula naddala mu taamu zino kuwummula kumpi tekubeerayo temuwummula baba balina kutegeka kati eyo tyo gikendeerako kubanga wali full time naam omusomesa tawummula ya rabbi era gyalabyo tukitegedde. Sheikh tukyalitambula tukyali mu Ramadan naam era twalaba biki omuntu byetaaga okukola n'okulowoozaako n'okufumiitirizaako okusobola okweŋŋanga obunafu bwe tubeera nabwo mu nnaku endala ate mu Ramadan ne buvaawo tusobola kukola ki okusigala ku mbeera eyo. Sheikh Ramadan eno kiki kyeyina okukyusa ku bulamu bw'omuntu? طيب بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ekigambo kusiiba kitegeeza imsaak abstinence kubaako ebintu byeweekomako noga nti sijja kubikola hatha huwa sawm. kyobalaba nti okusiiba okutuufu okuli riyo kuyina kubeerawo nga Ramadan ewedde. kuno okwobutalya n'okubutanywa ne alimtina ani shahwat kwe kubeerawo mu Ramadan naye okusiiba okwaddala okwannamaddala kuyina kubeerawo nga Ramadan ewedde. okusiiba okwo nga bwe tubaga nti al-imsaak okwekomako kakati bwe tuba tuvudde mu Ramadan ono ow'okubeera nti tuba tetulidde tetunywedde labudda an nasuuma an ittihami nnaas. tuvudde mu Ramadan tuteekwa okusiiba okwekomako an ittihami nnaas okuwayirizanga abantu okubasuspectinga okubakola ki duna dalili awatali bujulizi. ekyo bwe tukikola tuba tutegedde Ramadan ekyagendererwamu eri la'allakum tattaqun kubanga attaqwa bwe baba bakivunula ba ulama an taj'ala bainaka wa baina ghadabi llahi wiqaya kwe kubeera nti gwe omuntu oteekawo wakati wo ne wakati w'obusungu bwa Allah wiqaya oteekawo ejjigi we protectinga obusungu bwa Allah ne butakutuukako. Imam Ali bwe yali avunula takwa yagamba nti waliwo ndowooza sahabi omu Abu Huraira musajja yamubuuza nti ma huwa taqwa okutya Allah kyeki n'amugamba nti wali otambuddeko mu kkubo oba mu kifo nga mulimu amaggwa n'amugamba nti n'amugamba okola otya
namuga nti ngenda nga ngewala bwenti weri wendaba wali amaggwa nembuukawo ninya watali maggwa nagamba nti wahadhihi hiya tuqa n'okutya Allah bwekutyo bwekufaanana awali maharim awali muharramat ogenda obuukawo awali Allah beyaziiza n'olinya awali halali. Kakati bwe tuba nga tuvudde mu Ramadhan labudda an nasuma an itihami nnasi duna dalil n'obutasimbulira mu kyebayita suu dhann okulowoleza abantu obubi kwegamba buli muntu n'omutunulira nga omususpectinga buli muntu nazze mu muzikiti okusaala omutunulira nga atalina imaani ayina ebirala ebimuleese ate tafaayo kakati ebyo kwegamba tutambulira mu bulamu obuli nga tususpectinga buli muntu oba tususpectinga n'ebintu ebitaliiyo kiva ku ki ekyo nga sheekhe katono nnyo abantu bava ku ki okulowoleza n'example gyolese naddala eno ey'omuzikiti mu Ramadhan eno gye tulimu so twakikolako katono nnyo ne mu show yaffe yayita waliwo emizikiti egimu muwegenda ne bagamba muzze mutunyigirize neera abagenyi ba Ramadhan bakikozesa nnyo nkaganga balaga nti bano abazze mu Ramadhan okusaala nga mu biseera biri ebirala babadde nga tebajjumbira mizikiti bakyamu kiringa kyekitegeeza anti kakati kwegamba omuntu bw'akola ekintu ekirungi ate olina kumuinkaregi nga bwinkareginzi muyambe kiringa omwana bw'abanga badde asoma nga buli lw'omumaki nga ye ayina makisi zatasukka naye oba oliawo n'abaako engeri gyeyefaako n'ayongeramu amaanyi n'olaba nga alinnye kati ate bw'otuuka n'omugamba nti oba leero kyabadde ki oba tukoze bulungi olina kumuga nti kati nno bwoti bwolina okutambula kyonna kyewakoze nywerera wano infact oyinza naawe okwebera noga nti kirabika ekyakuyambye kino nakino nakino obadde tobifaako naye kati olabika obifuddeko kati naawe olina okufunayo ebintu byosobola okukubiriza nabyo abantu bano okubeera nti basigala mu mizikiti ebintu ebyo si byangu waliwo omusajja omu yali shair yali muyimbi eyo mu biseera byaba abbasiyiina naye nga munywi wa mwenge naye yatuuka n'afa nga bushiiri bwe yayimba buyimba mulimu n'obuwaana omwenge n'agamba nti leka emizikiti girekere ba ubad otulekere abakamuzi b'omwenge batusavinge kubanga Allah teyagamba nti wailu lilladhina sakaru walakin qala wailu lilmusallina kati yatuuka ne ku ddaala eryo kati Mungu teyagamba nti okuzikira kuli batamiira yagamba nti kuli abasaala kaba aya yagikoma mu kkubo naye bwe yafa mu biseera bya Imamu Shafii Imamu Shafii n'agamba nti anze oyo sijja musaalira kale bagenda okutunulira mu kizibaawo kye oba mu kanzu ye oba mu ki nga mulimu ebigambo yawandiise akanooti n'agamba nti Allah subhanahu Allah ya Allah bw'oba osonyiwa abo balungi bokka kati ffe ababi ani anatusonyiwa bwe mbanga amazambi gange mangi fakad alimtu anna afwaka a'zamu
manyi nti ate okusonyiwa kugasukka obugazi kakati ng'ebigambo birungi nnyo mbiwulira ne ku gundi babikozesa mu khutuba naye abasinga obungi tebamanyi asulu yabyo byali bigambo bya musajja yawangaala nga mutamiivu bamuyitanga Bunuwasi oba Abunawasi naye Shafii bwe bamusomera ebigambo ebyo naga nimbadde mu nsobi era nakulembera janaza y'omusajja oyo ne bamukola ki ne bamusaalira kakati ebintu ebyo byokugenda nga tuttahama abantu tulina okubisiiba nga tuvudde mu Ramadan okubyesonyiwa ne mu maka gaffe gennyini itihamu ezo zitaggwa abantu batuuka n'okutahama abakyala be bawasa mu mirembe ne babajja ewaabwe batandika okuga nti abaana oyo simu ekakasa oyo duna dalil awatali ki kakati ebifaanana bwe bityo bannange tuteekwa okubyegendereza abamu tebawula wakati kibayita alhiita wa suu dhann alhiita suu dhann kwe kulowoleza abantu obubi ate alhiita kwe kubeera nga omuntu abeeramu n'okwekengera okwekengera kubaawo nga ekintu tonaba kukikola no taking a precaution oleme kugwa mu bizibu noga nti omusajja ono azze ayagala tukolagane mu kino naye ngenda kukwata sente zange nziteekemu kansooke mubuulirizeeko abamumanyi eyo teba suu dhann eba hiita sigamba nti oba omulowoleza bubi n'olwekyo tusaana tubyawule era bwe tuba tuvudde mu Ramadan labudda an nasuma ala al athara kwe kwagala okwekomya buli kintu kakati kaila nabkhasa nnasa ashyaahum kwegamba omuntu okutwaliramu ebintu ebyabalala ebitali bibye mwana watu ebintu ebyo obirabanga ebyokuzanya naye bibeera buli wantu waliwo olumu omusajja yagenda ku mukolo nakwata esuwaane kegamba nagijuza kumpi nga tewali nawasobola kussa kintu kirala bweti kakati nadda waliwo omuntu yali amutunuulidde naye nga layini eriko abantu bangi era abalala tebalya na mmere abalala balya bukunkumuka busigalidde bwe butyo naye omusajja omu kyamuluma kati ono yalyako emmere ngobanga kimu kyakuna nagira bw'ati kati omusajja oli yali amumanyi ndowooza nga amuyinako ne influence oba mukama we mu ngeri ezimu namugaa nti gundi nkubuulire emmere ojja giriyo gimalewo namugaa nti nzikuse namugaa nti oli mu muzannyo ojja kugiriyo gimalewo wasenye yaki okimanyi nti waliwo abantu abatalidde emmere namugamba tojja kuva wano kujjawo ngaogiridde n'ogimalawo gwewagisenye kakati al athara efaanana bweti eyo eri mu kintu ekyo kimu naye mu bulamu bwaffe tujjudde athara mu bintu bingi kankubuulire gwolaba kati wano wabaddewo omuntu eyavudde mu bulamu bw'ensi naye bwolaba ebintu ebyamusipendingiddwako ate nga tebiina nnyo kibikwatagana kufa kwe tebiina nnyo ebyo bikwatagana na kufa kwe ate bisobola okukwatagana n'okufa kwe nga biyamba ate biyinza okusigalawo nga tebikwatiddwako ati ayinza okuba nga alina abaana babadde aweerera
abamu bakubyala abamu si babe teri agenda kubafaako kiwedde naye singa babadde bagambye nti kati abaana babadde aweerera katusale amagezi kale ebintu ngaebyo bwobitunuulira nolabanga kati olaba ebino gundi zino ebitalo biraba kati wano mu Kampala bigenze byala bagenze babisa naye buli we babisa kigenderere waliwo obwana obusabiriza era buli we babiteeka babanga abataddewo station yaki y'obwana obwo kiraba naye kakati gwe okimanyi nti ezo sente zetuspendinga mu spending eyo nga tulinga bannaggwadda okimanyi nti abaana abaizinamu haqqi eggwanga yes baziinamu omugabo baana baggwanga naye kakati singa nga tubadde tuli bantu abatunuulira mu bwenkanya gweoyinza okulekawo abaana abo nodda mu lavishness eyefaanana bwetyo ne bwosalawo nogamba nti esente zino tugenda ziteeka bwe liba ddwaliro erijjanjaba obulwadde obwamusse oba obufaananako bwe butyo tuziteekeyo oba oli ku mulamwa kati labuda nasoma anil athara teyerabirwa nakwerabirwa otyo nemuteekawo n'ekigundi nti gundi nemuteekako n'erinnya lye memoriyo gundi ward buli aliyingiramu naga nti ekintu kino bakituzimbira lwa gundi alhamdulillah then okubeera nti yafa bulwadde buno fa abalala ababulwadde twakifunyeemu yes kati bino byonna byetugamba bwe tuba nga tuli sinsiya ku muntu oyo yafudde kankubuulire tusonde sente zaffe bwaba badde sipiika wa palamenti bamemba bagundi nga twagala ebyo bikolwe tugambe nti omwezi guno buli omu nze mpaddeyo miliyoni 3 zigende kuziiko oyo ffe nga bwe tubyagala ebyo waliwo ebigambo byebakozesa ennaku syanyo okwagala owulidde kwegamba tabulu eyo gundi bwe tuba tubyagala bwe tutyo tuseemu sente zaffe tugambe nti ono abadde sipiika waffe mu palamenti buli omu miliyoni 3 tusukka mu bitaano 1.5 billion naye nga waliwo abaana abafaanana bwe batyo tekiba kibulamu kakati wadde bino tubyogera mu kusiiba kati gwayasiibye oyina ebintu biyitirivu mweno al athara eno gye tugamba okwekomye byobadde otambuliramu okwerowoozaako oyina okubivaako Ramadani bw'aba awedde olwo eri la'allakum tattaqun lwoba okoze eki lwoba ogitadde mu nkola era lwoba wategeera amakulu agakola ki agali mu kusiiba al athara annasuma an al athara kay la nabkhasa an-nasa ashya'ahum wa adam al-i'tiraf bi huquq al-akharin tuteekwa okubeera nga rights z'abalala tuzirikogonizinga nga wenakuwadde ekyokulabirako ekyo musajja oli eyasena emmere n'alyako kimu kyakuna nagikasuka wali abantu bala tebalidde emmere naye ebyo mumaka gaffe tubiwangaliramu ku mirimu gye tukola okiraba kakati tusaana bwe tuba nga tusiibye ebyo tubeere nga tubisiiba tubyesonyiwa oluvannyuma lwa Ramadan tujja kuba tufunye mu kusiiba asawumu ani tajarrui ala ddin okusiiba nga tusiiba atajarru daring kubeera daring kugamba okwetantala eddiini nga tetubisobola naddala bashababu baganda bange baana baffe betusomesa n'abalala naffe ffennyini atajarru ala ddin emikutu gino TV nyingi emikutu mingi
naye bw'oba toyina kafaa, toyina bisaanyizo bisomesa ddiini, byogerera ddiini ku mikutu egyo emingi egyo, togendayo. Togendayo. Asomesezeewa. Kanti bw'oba ogenzeeyo kale, kola otambuliramu ebyo by'ojaamu, by'owekakasa. Tambulira nnyo mu waavu, kubuulirira. Naye amasaayiri gano ag'eddiini, abantu ebintu bino ebya ddiini simanyirwa babitwala ng'ebyangu, naye muganda wange, osanga omuntu gw'oluusi gw'otwala nga ow'omuzannyo. Abaana eyo ababeereyo mu masomero, abaana batubuuza ebibuuzo, naye kugamba bw'obanga olimukko ku butendeke, obaga nti nja kukibanoonyeza nkibaleetere, naye osangayo abantu n'ekyalabanga akendedde, kimukakkanya, buli kimu akyagala kitte, kyotamanyi kigambe nti kikyo si kimanyi. Naye kakati atajaru ala ddiini, abamu ibdau ra'yi fi ahkamihi duna ilm, okuwa opinion mu bintu by'eddiini duna ilm, nga tomanyi ekintu ekyo tukikole ki, tukyewale. Waliwo nasaala ejjuma muzikiti, khatibu n'agamba nti emimbali zino ze bazimba mizikiti zino, simanyi eza tiles, simanyi zino ez'omusenyu, ziri haramu, nti ziri haramu. Mimbali erina kubeera yalubaawo, kubanga yombaka yali yalubaawo. Kakati ninga ayina essimu mu nsawo. Kakati ebintu bino bwetusoma oba mu usulul fiqhi, abantu abamu balowooza nti ebintu ebyo bibeera byakuzanya, naye ogundi eyo mimbar laisa hadafa lidhatihi, yo si kyekigendererwa, yo nga mimbari, era esobola okukyuka n'enkyuka y'omulembe. Owulidde? Kati tiles ezitaaliwo ku biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, otyo ezitaaliwo, ogamba otya nti olwaleero gundi kwegamba mimbari kyekino ekituuti, wadde oluusi eno mihrabi ate abamu bagiyita mimbari, naye mimbari kyekituuti ekyo ekyamadaala. Kiraba? Kakati atajaru ala ddiini, nayogera n'ebintu ebirala, mwalimu ebintu ebirala bingi, naye namusaasira, naye nga saawulira bulungi. Atajaru ala ddiin ya ikhwan, abalinnya ebituuti n'ebintu nemunkuŋŋaana n'ebifaanana bwe bityo, ebintu ebyo mubigenderere, okubeera nti ekintu omuntu bw'oba tokimanyi ekireke. N'ekirala masaili gano gabeera nga galimu khilaafu, galimu okwawukana wakati w'abamanyi, tokafuwaza oba tabdii oba tafsiq, okufiisa, okukafuwaza, kuyita abantu aboononefu abo abatali ku saidiyo. Amasala kasita gabeera nga galimu okwawukana mu ndaba wakati w'abamanyi. Kati ebintu ebyo twagala tuve mu Ramadani nga nabyo tubikoze eki, kubanga nga bwe tutwala ebintu specialization mu bintu ebirala nti nkulu, ne mu ddiini nakyo bwe kina okubeera. Toyinza kugenda nga omuntu alina ekizimba oba alina kikya, yeetaaga kulongoosa, gwe n'ogenda wa dokita w'amannyo oba n'omutwala dokita w'amannyo. Kiraba? Kakati nga bwe tuli recognizinga specializations ezo mu bintu ebirala, n'eddiini bw'erina okubeera. Kakati nabali mwebali gundi, waliwo nze mukwano gwange yagenda ew'omusajja n'amuga nti agenda mulongoosa, n'amusaba sente n'aziwaayo, naye nga tali ku bukugu busobola kulongoosa
kintu ono kyali mu lubuto bifaananyi abirina bifaananyi bikiraga naga nja kirongoosa naye bwe yamusala bwati bwe yakituukaku bwekiti bwe yakiraba nga takisobola naddamu n'amutunga yes namugaa nti nkumaze namuwaayo obuweke peyinakiira bwe butyo natereerateramu akabanga katono genda okuwulira nga obulumi buzzeemu biki bagenda okumuddamu okumukebera nga ekintu kiri intact ekyo singa kulaba namaaso ng'enza okugana nakirabako kati atajaru ala ddiini kati ne mu bintu ebirala byonna tuleme kukola ekintu omuntu kyolaba nti tokisobola bw'ova mu Ramadani ebyo biveeko getulina okusoma mu Ramadani. Shekhe kiriza tuwumulemu katono tukomewo nateera tuli mu program ekkubo tutambula naddala sizoni eno gye tulimu ya Ramadani twagala kumanya nti bwe tuba tuvudde mu Ramadani biki bye tusobola bye tuyigamu ye bye tuba tubiyizeemu bikyusa bitya obulamu bwaffe tusobole okutambula mu nsi obulungi. Oli ku program ekkubo Salam TV olutimba olw'emirembe lwoliko katuwumulemu tovaawo.